Mugamba muti abagala balungi abeekumira kusinga face to face simbaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwali tugenda kutunuulira ensikina y'abafumbo. Waliwo ensikina abafumbo gye mulina okusikina ng'ekkakkanya omwami nga yaakava ku mulimu. Naawe omukyala ng'okooye. Nammwe abasajja nabagamba mulina okuyiga okusikina. It's not only about ffe abakyala. Ffe abalina okubeera mu walaalalala oweewe. Naye waliwo omukyala alinza okusikina n'owulira nga wenna wenna okkakkanya. Ng'abaana mwe bali mu nnyumba abo be njogerako. Njogera ku bafumbo nga mulina abaana, njogera ku bafumbo nga mulina abantu be mubeera nabo ewaka ng'ate ennyumba singazi bulungi. Okitegeera. Ne bwebanga kale bwebanga muli mu kalina oli ali waggulu n'ali wansi of course. Obanga tokubye nnyo sawuti kibooke naye waliwo kuba muli mu bangalo, nnyumba ya rooms 2 oba 3, mulinamu abantu mu nju. Gweno wena olekaana ebitanyuma nedda mukwano. Waliwo n'ensikina abakyala gye musikina ng'omusajja bannanga ne waguba gwereze guggwamu bugwi like guggwamu amaanyi ne gugwa weppu. Why? Tulina okuyiga engeri gye tusanyusaamu abaami baffe, tulina okuyiga ensikina entuufu, tulina okuyiga ensikina ekkakkanya omwami ebirowoozo. Omusajja n'abeera nga ne waba baddaze ne ka stress. Omanyi waliwo abasajja lwe batuzina nga takuzina nti ayagala naye nga ali stressed. Kati ng'anoonya ekimukkakkanya. Hati n'agamba wange kanze ne mukyala wange laba bw'omusikina naye nakkakkana ebongo naga waawo. Okitegeera? So tuyige ensikina ze tulina okusikiniramu abaami baffe. Abaana baleme kutwesittala. Omanyi omwana akeera ku makya n'akutunuulira gwe nga tomanyi lwaki akutunulira nga bwe baseka. Kumbe baabawulidde ekiro. Kati ne batandika okuyagala ate okusobola okutegeera biki lwaki maama abeera ayogera bw'ati, lwaki maama abeera akaaba, lwaki maama so tuba tulina okubyewala ebintu ng'ebyo. Anyways, mugamba muti abaagalwa balungi abeekumira kusinga face to face. Baaniriza ate nate omulundi omulala mu vidiyo yaffe ya leero oba mu audio yaffe kyonna kyoyagala okugiyita naye nga guba musomo gwa bakulu myaka 18 kudda waggulu bensuubira ku channel eno. Bw'oba tonnagiweza sweetheart pozi ng'ensi yakolobola dda kubanga osobola okuba oli wa 16 naye nga wazaalazaala dda wabirabaalaba dda. So gw'osobola okutuula n'owuliriza naye omwana asoma. Do not try to be inquisitive. Tobeera nnyo topapera bintu bitannatuuka mu myaka gyo. Omanyi mmwe babagamba nti byabakulu ng'okimanyi toli mukulu ate oyagala okulaba. That is human nature. Naye fuba okulaba nti olinda akaseera kaakatuufu ojja kubitegeera ojja kubimanya. Ako kayiseewo mbadde njagala kubuulira ku baana baffe abato abatanneetuuka. So mukwano omwami bwadda ewaka ng'ava ku mulimu olunaku luno lwamula luba luwanvu, abamu baba boggolera ku mirimu, abamu work stress, emirimu nga mingi, omusajja amuwadde ebifaaluzi ebyokukolako nga 8 mu butuufu ng'akooye alina project gy'agobako, alina ddiiru gy'ayagala egaanye okutuka, emmaali ye baagikutte, ali stressed, aba awulira ayagala mukazi asobola omukkakkanya. So omusajja bw'omubeera mu buliri n'akukwatako n'atandika okukuweeweeta okusikina kutandika yaakakukwatako ti ne bw'aba badde talina apatayiti ajja kwesanga ng'akoze eki nga afunye apatayiti mu kaseera ako. Tandika mpola mpola ng'omusikinirako nga osiiyiriza mpola owulira like osembeza akamwa kwe ku kutu kw'omusajja like nga n'omuntu ali ku luggi alinza obutabawulira. You get it? Mpola mpola you know simaya munfuna kukutu omusajja atandika okufuna amanyi munaye omusajja buli bw'omusikiniramu naddala mu kutu like omusaayi gutandika okukola ne gutandika okuddukira ku speed n'atandika okwereega. Oluusi bayima naye nga ekipiira kiri bwe kitu nga kigonda kiringa ng'ekisota akati ne guyima ne gufuuka omutayimbwa n'abeera ng'asobola okuyingiza naawe n'owoomerwa ate naye n'akola ki n'abeera ng'agenda kuwoomerwa. So tulina okuyiga ebintu ebyo. Abakyala mwebeereremu. Nze nabagamba wano eno sitera nnyo kusomesa nsikina nti nkugambe nti kola no. I give you a tip. Gwe neweekoleramu ekintu kyo. Nabagamba mwewale nnyo okubeera nga muli ku kintu kyekimu. Saala kyasikina, Namwanje kyasikina, Nakintu kyasikina, gundi Nasozi kyasikina. Kwegamba, be different. Waliwo abasajja nabagamba abazunga nga bo batagala eyabaka wano ne wali naye ng'ayinamu akantu ke ng'era agamba nti oyo ye mukkakkanya wange kubanga gwamu kkakanya. Abaana basigadde abayitamu buyisi
naye nga bw'atuuka ku ggwe olina engeri gy'omukkakkanyamu ebirowoozo n'awulira nga wow, you know, I'm contented wonna wendi mpulira nga ndikkiriya. So omusajja musikinire bw'otyo mpolampola bw'atandiikiriza okuyingiza omukira muyambeko gumuyingize ate obeere nga omusikinira like obeera nga akola omanyi ng'omwana ng'akaaba na like n'osikondoka nga bw'onaakaaba nnyo ne bw'aba nga si mwana omuntu omukulu bw'akaaba naye abikola kale kati tugereze omwana n'akaaba nnyo n'atandika kusikondoka owulira ng'asikondoka bw'atyo so naawe bw'oba ng'owulira kati oli ku ntikko y'obwagazi ng'owulira oyagala kuleekaana waakiri sikondoka ng'omwana bw'akaaba mpola omugambeko obugambo nabagamba waliwo ensikino ez'okunyumya nga teweetaaga nakusikina ng'ebyo kati waliwo abamu ng'ebyo tebabisobola nyumya in a very calm you know mpola nga bw'omubuuza emirimu gyatambudde kityaba nange baby ebino ebigambo ndi bikutula because bigenda kutuka byokka si gwagenda bikutula bigenda kwekutula byokka nkulayirira bw'aba ng'omusajja kyakola ng'okyagala nga n'omuntu oyo mwagala nga you are in place like bwenjogera place ngamba nga oli present mu kikolwa kye mulimu kubanga ogenda kumbuza lwaki nyogera abantu abasinga mubeera mu kwezina n'omuntu naye ng'ebirowoozo bye tebiriiwo nga byatambudde dda olowooza oli omusajja yakwata naye omuntu wabanga omwagala nga oli mu like you are present w'oli sweetheart obeera okonectinga na buli touch egenda ku mubiri gwo ne bwakukoonako obukonyi ne bwakuyisaako olwala ne akatuno kakonako obeera attentive so tosobola kunyumya ng'onyumya casually nganze bwendi okwogera saawa zino of course ebigambo bwe ogenda byogera naye babigenda kwekutula byokka nga si gwa bikutudde so neyo nayo nsikina omusajja emulaga nti buli bw'okutula ebigambo nga toli kati just imagine tubeere serious omusajja akuliko baby leero ye bannange emirimu gyatambudde gitya mukama we agamba atya eyo bannange there is nothing you are feeling kaakati kale oba oli munakuwavu ng'ennaku ekuluma nnyo ng'okaabya amaziga oli kaaba osobola okwogera nga oyogera bw'otyo ng'oli casually nga bw'okaba nga bw'oyogera casually of course you can't era oyogera bukutwa kubanga oba mu n'ekidugudugu ng'owulira obusungu nga your blood is boiled up so kati buno busungu kati tukiza eri side tiriri eri eba excitement kitegeeza it's too much excitement etasobola kunganya kwogera nga nze bwe ndi okwogera ekigenda okukolekera okubanga ebigambo weesanga ng'obikutudde so muyige okusikinira abasajja mu bakkakkanya ebirowoozo ate mu abafumbo wowe ebyo mubirekere abatalina baana woba oli mufumbo nga n'omusajja wo kimanyi nti akoowa tomuleekaanira ebyo okitegeera poziko waliwo abaami nze kyovala mbagamba nnyo I always emphasize ofunangayo akadde n'omwami wo ndikibagamba era ndikibagamba paka bwe ndirekerawo okubaweereza ku kusenga face kuno ofunangayo akadde n'otuba mu kisenge n'omwagalwawo namufuna n'omotooko nga mwogera ku nsonga zammwe zakwezina baby ensikina ki esinga okunyumira bwe tuba twezina bwe nsikina bwenti oba bwe nsikina bwenti oba bwe nkola bwenti ki ekisinga okunyumira baby nyumira nnyo ng'oleekaana kaakati bwe mba ndeekaana how do you feel like okkakkana owulira nga amaanyi geeyongedde omusajja ajja kudescribing empulira ye otyo n'obutya agamba laba kate bw'oleekaana oluusi mba mpulira nga waliwo embeera gye mbeeramu nga mpulira njagala oleekaana entabuke kate waliwo embeera gye mbeeramu nga mpulira njagala osiirize bw'oti mpolampola nga mpulira kinzikakkanya ebirowoozo nga mpulira kirina tempo kwe kinteeka you know nempulira nga nze nandi mukkakkamu ekyo kye twagala okutegeera n'omanya omusajja wange bw'atyo so if we are out there tuli mu vacation zaffe I can scream and do whatever I want kubanga eyo talina nnyo stress talowooza ku mirimu talowooza ku baana it's only me and him bwe tuba nga tuli waka tuli mu baana we can't scream eddoboozi tulina kulikkakkanya munzikirize enkome wano eno temwerabira subscribinga kulikinga no commentinga abasharinga mukola kyattendo ate mmwe abasharinga simanyi bano ekyabbawa abalikinga mwebale nnyo mwebale ddala the more the videos liked the more YouTube recommends it
buli bwemulaikinga video zaffe zino YouTube eba egirecommendinga kuba eba etegera nti abantu banyumirwa kye balaba ate era bakyagala. So I will ask you, please give me a like or subscribing oba tona subscribing obeera nga tosubwa misomo gyaffe mirala. Yeah.